ndimutendereza. Yewe ndimulaba Oyo kiba kyekindi. oyo ndimutendereza. Yesu bwe ndimulaba Oyo agamba nti oyo ndimutendereza. Kaneyongerenga okumwagala ennyo bwendituuka eyo musitabera 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 ndimutendereza. Ekikoliko kyange nakitwala ku musalaba. 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 Ekikoliko kyange omusalaba Gologose ebyange byonna byaggwa. 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 Gologose 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 byonna byaggwa. Haleluya. Amina. Mukama tumwebaza. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nga mbabuuzaako mwenna era nga mbalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Yeebazibwe oyo magezi gaffe. Yeebazibwe oyo omugabi w'obulamu era omugaati gw'obulamu. Yeebazibwe oyo Jehova Rafa, omwonya w'endwadde zaffe zonna. Emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu Kristo egyo gye gituwonya. Yeebazibwe oyo Jehova Jaira, bugabirizi bwaffe, bugagga bwaffe, byonna bye twetaaga biri mu Yesu. Yeebazibwe oyo Jehova Shalom,
mirembe gyaffe. Yeebazibwe oyo Elohim, El Shaddai, Adonai, nannyini maanyi, nannyini buyinza, nannyini kitiibwa, God Almighty. Ndi ye Katonda waffe oyo. Yeebazibwe oyo Jehova Nis, bendera yaffe, awabbaana. Yeebazibwe oyo Jehova Katonda, Katonda waffe. Yeebazibwe oyo Katonda ow'amazima, Katonda omwesigwa, Katonda atalimba, Katonda omulokozi, atulokola okuva mu buli mbeera yonna. Yeebazibwe nnyo oyo ssanyu lyaffe. Yeebazibwe nnyo atema ekkubo awatali kkubo, oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, amazzi n'agafuula ebisenge. Mukama waffe oyo yeebazibwe. Naawe embeera yonna gy'oyitamu, eyo gy'oli agenda gikugjamu, agikununulamu, agikulokolamu. Yeebazibwe oyo Katonda alokola mu muliro. Omuliro gw'oyitamu gwonna agenda kununula. Mwesige, kkiriza, ddamu amaanyi, ddamu essuubi, olindirire Mukama, omwesige, kubanga oyo bwe bulokozi bwaffe, oyo lyessanyu lyaffe, oyo ge magezi gaffe, nannyini maanyi, nannyini buyinza oyo, oyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe nnyo Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'ensi yonna. Yeebazibwe nnyo oyo alabirira ekigambo kye n'akinyweza, n'akituukiriza, ebisuubizo bye byonna n'abituukiriza eri abo abamwagala, abamwesiga, abamunoonya mu mwoyo ne mu mazima, abatambulira mu butuukirivu. Yeebazibwe oyo atuukiriza ebisuubizo bye byonna gye tuli. Tumulindirire, tumwesige. Yeebazibwe oyo alokola mu ddungu, oyo aleeta emigga mu ddungu, ye Katonda waffe. Ffenna agenda kutugabirira, agenda kutusanyusa. Yeebazibwe oyo Katonda ayanukuza omuliro, ye muliro gwaffe ogwokya buli kirwadde, ogwokya buli musambwa, ogwokya buli muzimu. N'olwaleero ayina baasumulula okuva mu bunyage, okuva mu buwambe, okuva mu busibe bwonna, obuwonge bwonna obwa buli ngeri, mu maanyi gonna ag'ekizikiza. Ye Katonda atulokola era atununula mu linnya erisinga amannya gonna, erya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe nnyo oyo magezi gaffe. Yeebazibwe oyo nannyini buyinza, nannyini kitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda waffe mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Amina. Waliwo olunyiriri Omwoyo Omutukuvu lwatadde ku mutima gwange, lwe njagadde tutandikireko, lwe tuba tusooka okugabana. Zabbuli 119 olunyiriri lwa 13. Zabbuli 119 olunyiriri olw'e13 lugamba lutya. Psalm 119 verse 103. What does it say? How sweet are thy words to my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Hallelujah. Eye gamba etya. How sweet is the taste of your instructions, sweeter even than honey. Amina. Zabbuli 119 olunyiriri olw'e13 lugambye, how sweet is your word to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ekigambo kya Katonda bulamu, kiwoomu, kisinga ne ku mubisi gw'enjuki ng'ogutadde mu kamwako okuwooma. Ekigambo kya Katonda olunyiriri luzze munda mu mutima gwange, Omwoyo Omutukuvu n'aluleeta, lugambye, ebigambo byo nga bimpoomera mu kibuno kyange, bisinga omubisi gw'enjuki mu kamwa kange. Ekigambo kya Katonda bwe tukiteeka mu bulamu bwaffe, bwe tukiteeka mu mitima gyaffe, mu mmeeme zaffe,
ne kibeera mu ffe kiwooma, kyekituwa amaanyi, kyekituwa essuubi, kyekireeta obulamu ddagala nga kiri mu ffe. Kale ffe tukiganye kibeere mu ffe, tukiwoomerwe nga bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tewali kisinga kigambo kya Katonda okuwooma, kigambo kya bulamu, kigambo kireeta essuubi, kireeta okuwonyezebwa, kireeta okusumululibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebigambo byo nga bimpoomera mu kibuno kyange, bisinga omubisi gw'enjuki mu kamwa kange. Bagamba ekisinga okuwooma ku nsi omubisi gw'enjuki guwooma, naye ate ekigambo kya Katonda kiwoomu okusinga ebintu byonna. Kale tugende mu Ezeekeri essula ya 18 tweyongereyo mu kigambo kya Katonda kino ekiwoomu. Tugenze mu kitabo ky'Ezeekeri essula ya 18 olunyiriri tuvudde ku lw'19 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 32. Bikula Bayibuli yo obeere ng'ogoberera, wensoma nga naawe ogoberera bulungi mu linnya lya Yesu. Tutandise, nze nno mmaze okubikula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kya Ezeekeri essula ya 18 okuva ku lw'19 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 32. Era naye mwogera nti omwana kiki ekimulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe. Owulidde? Bayibuli egambye Ezeekeri gye tulimu, Ezeekeri essula ya 18 tutandikidde ku lunyiriri lwa 19. Kansuubire nti naawe ogoberera ng'otunudde mu yiyo olulimi lwonna lw'olina awawo wagamba watya, goberera olunyiriri lwa 19 lwe tuliko. Era naye mwogera nti omwana kiki ekimulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe. Omwana bw'abanga akoze ebyalagirwa eby'ensonga era ng'akutte amateeka gange gonna era ng'agakoze, talirema kuba mulamu. Haleluya! Ekigambo kya Katonda tutandise kigamba kitya? Nti nga kiwooma, nga kirungi, kyekireeta obulamu, kiwooma okusinga ebintu byonna. Kali Bayibuli etugambye waneeno nga kyetubanja abaana n'abazadde ffenna wamu, etubanja okukwata ekigambo kya Katonda kino ne tukitambuliramu, ne tukola amateeka ga Katonda nga tugagoberera. Bayibuli egambye olunyiriri lwa 19, era naye mwogera nti omwana kiki ekimulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe. Kwegamba kitaawo bw'ayonoona, gw'omwana ne weenenya n'obanga okola ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, gwe n'otogoberera nsi byegoberera, naye n'ogoberera ekigambo kya Katonda. Bwe tugoberera ekigambo kya Katonda, oba oli mwana oba oli muzadde, n'okwata ekigambo kya Katonda n'okola, Bayibuli wulira kyegambye nti era naye mwogera nti omwana kiki ekimulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe. Omwana bw'abanga akoze ebyalagirwa eby'ensonga, ebyalagirwa mu kigambo kya Katonda. Omwana bw'okola, gw'omwana bw'okola ebyalagirwa eby'ensonga, wulira, omwana bw'abanga akoze ebyalagirwa eby'ensonga era ng'akutte amateeka gange gonna, Katonda ffe yatugamba ffenna,
omwana kola ebyalagirwa ebyensonga, kwata amateeka ga Katonda, ebiragiro bya Katonda, ekigambo kya Katonda, ng'akutta amateeka gange gonna era ng'agakoze, talirema kuba mulamu. Kitegeeza bwe tutakwata kigambo kya Katonda, okutambulira mu kwagala kwa Katonda, okutambulira mu butuukirivu, okukola Katonda by'ayagala, tewaliyo bulamu. Tewaliyo bulamu. Obulamu bwaffe buli mu kukwata byalagirwa ebyensonga, ekigambo kya Katonda ne kibeera kiramu mu ffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wulira, emmeeme eyonoona y'erifa. Omwana talibaako obutali butuukirivu bwa kitaawe, so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana we. Obutuukirivu obw'omutuukirivu buliba ku ye, n'obubi bw'omubi buliba ku ye. Olidde Bayibuli egambye, olunyiriri tuli ku lwa 20 lwe tugenzeeko, olwa 20, nti emmeeme eyonoona y'erifa. Omuntu ayonoona y'agenda okufa. Gwe omwana bw'olemera mu bibi, ne bagava mu bulimba, va mu bubbi, va mu kwegomba ebitaliimu, va mu mwenge, va mu ttamiiro, va mu bisiyaga, va mu mize, mu bikolwa byonna eby'omubiri bw'obigaaniramu. Wulira, Bayibuli ekugamba, Katonda waffe ayogera naffe olwaleero okuyita mu kigambo kye, nti emmeeme eyonoona y'erifa. Emmeeme eyonoona y'erikola ki? Omuntu ayonoona y'alikola ki? Omwana ayonoona y'alikola ki? Y'alifa. Y'alifa. So ffe bwe tuba twagala obulamu, ekigambo kya Katonda bulamu, kiwoomu, kisinga omubisi gw'enjuki okuwooma. Tukiteeke mu bulamu bwaffe, tukwate ebyalagirwa, tukwate ebiragiro bya Katonda, amateeka ga Katonda, tunoonye okumanya, tuleke ekibi, buli kibi. Gwe buli kyolabanga omala kwebbirira okukikola, ekikutwala mu kulimba ng'ate okikoze, n'okumpanya, n'olimba abazadde, sente, nti ku ssomero baagala kino baagala kiri, naye ng'omanyi bulimba, nga sente ozitwala mu birala. Obwo buba bulimba. Ekyo kiba kibi. Okulimba, okubba, byonna ebikolwa eby'omubiri, obutamiivu, okunywa ebiragalalagala, mwenge, shisha, njaga, sigala n'ebirala byonna kiba kibi, ng'omanyidde ddala nti kino kyenkola nnimba, ŋŋenda kukolamu birala. Kati wulira, Bayibuli etugambye emmeeme eyonoona y'erifa. Omulimba y'agenda okufa. Bayibuli etugamba nti wabikola byonna n'enkusiriikirira, n'olowooza nti nenkanankana naawe. Waliyo olunaku olw'okufa, olw'okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Mbeegayiridde mmwe abawulira ekigambo kino, tuleme okubeera mu abo abagenda okuzikiririra mu Geyeena, mu muliro. Eddoboozi lyogera erya Mukama Katonda waffe, eddoboozi ery'ekigambo kye, ffe tuwone okufa, tuwone okuzikirira. Wulira, emmeeme eyonoona y'erifa. Omwana talibaako butali butuukirivu bwa kitaawe, so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana we. Obutuukirivu bw'omutuukirivu buliba ku ye. Kati noonya obutuukirivu bubeere ku ggwe. Maama wo, taata wo, mikwano gyo, b'ozannya nabo, b'okola nabo, gy'otambulira, gye tubeera yonna, bwe baba bakola ebitali bya butuukirivu, ebyawe tebikubalirwako. Gwe kola obutuukirivu, kola ebyalagirwa, ebyensonga,
kola Katonda kyayagala. Bwe tukola Katonda kyayagala, biri byonna tebigenda kutubeerako, tebitubeerako. Obutuukirivu bubalirwa ku ggwe. Bw'okola obutuukirivu abalala ne bakola ekibi, ekibi kyabwe tekibeera ku ggwe, kubanga ggwe okutte ebiragiro bya Katonda, okoze Katonda kyayagala mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Obutuukirivu obw'omutuukirivu buliba ku ye, n'obubi bw'omubi buliba ku ye. Akola ekibi omusango gubeera ku oyo akoze ekibi. Nze bw'ojja n'onnimba n'olimba oba omuntu omulala yenna, obubi buli ku ggwe. Omwoyo Omutukuvu ali simaati, abikkula. Bwe tunoonya Katonda, nze ambikkuliddeko ebintu bingi, omuntu ng'alimbye gy'alimbye, naye Omwoyo Omutukuvu n'abibikkula. Ate takoma kubikkula bibi, naye n'ebirungi abibikkula. Nze yambikkulira n'andaga ng'ono afunye 8, ng'afunye 8 mu bigezo bye ebya PLE byagenda okudda ng'era afunye 8. Ennaku ezo alina gwe yandaga ng'afunye 9. Ne ngamba kaakati ffe tunoonye Mukama. Katonda abikkula, ayogera, ate atulaga ebintu gye twekweka ebyokolera mu kizikiza ng'olabanga aliyo wekka ne webbirira. Ye Omwoyo Omutukuvu abeera akulondoola, aba agenze naawe, n'abeera wali n'akulaba byokola byonna. So mbeegayiridde fe ab'omulembe guno tulwane. Guno omulembe mwonoonefu, gulimu buli kasasiro, gulimu buli kibi, buli kyabugwagwa kyonna biri mu mulembe guno. Naye ate mu mulembe omwonoonefu Katonda mwayagalira abantu bamutye, bamusinze mu mwoyo ne mu mazima, tumunoonye, tunoonye okumanya ekigambo kye. Ng'oli wekka eyo, noonya Mukama, tambulya mu butuukirivu, kola ebyalagirwa eby'ensonga, tokoppa by'abalala, abalala nga bakola ebitali bya butuukirivu, gwe kola eky'obutuukirivu, kubanga obutali butuukirivu bw'abali bubalirwa ku bo, naawe bw'okola obutuukirivu bubalirwa ku ggwe. Bazaddewo bwe baba batamiivu, obutamiivu bwabwe, obubbi bwabwe tebukubalirwako. Gwe bw'okola eby'ensonga n'otekkiranya na kibi, n'otowolereza kibi, Katonda waffe obutuukirivu asigala abubalira ku ggwe. Wulira olwabirimu, naye omubi bw'akyuka okuleka ebibi bye byonna bye yakola, n'akwata amateeka gange gonna, n'akola ebyalagirwa eby'ensonga, talirema kuba mulamu, talifa. Olidde eyali omubi, obubi bwaffe bwonna, ebibi bye twakola emyaka emingi egiyise emabega waffe, ne bye tubadde tuteekateeka okukola, bye twakola omwaka oguwedde, bwe tubireka ne tukyuka, ne tubeera abaana ba Katonda abalungi, abakwata amateeka ga Katonda, abakola ebyalagirwa. Wulira Bayibuli egambye, naye omubi ayinza okuba yeggwe, yenze olwaleero, nga ffe Katonda waffe ffe baagamba. Omubi nsuubira ng'ogoberera mu Bayibuli yo, olunyiriri tuli ku 21, Ezeekeri essula ya 18 olwabirimu. Omubi yandibanga yenze, yandibanga yeggwe, naye wulira eddoboozi lya Katonda lyogera naffe olwaleero nga Katonda atuyita, atugamba ti naye omubi bw'akyukanga okuleka ebibi bye byonna bye yakola, n'akwata amateeka gange gonna, n'akola ebyalagirwa eby'ensonga, talirema kuba mulamu, talifa. Buli lwe tuleka ekibi ate ne tumalirira obutaddamu kukola nsobi ze zimu, tuba tumaze okuweebwa obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu.
kali ffenna Katonda baaganyizza okuwulira eddoboozi lye, okuwulira ekigambo kye, tukyuke tukole eby'ensonga, tukole ebyalagirwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, tuwone okufa, tuwone okuzikirira, okufiira mu bibi mu linnya lya Yesu. Wulira olw'22 Ezeekeri 18 olw'22, tewaliba ku byonoono bye bye yayonoona ebirijjukirwa ku ye, alibeera mulamu mu butuukirivu bwe bwe yakola. Ebibi bw'obanga obyenenyezza n'omalirira okubeera omwana omulungi, a good girl, a good boy, a good servant of God, n'omalirira ebibi byo byonna, Katonda abisangula n'akufuula kitonde kijja. Olwaleero tweweeyo eri Mukama asangule ebyonoono byaffe byonna bye twakolera ku ssomero, bye twakolera eyo ku mirimu, bye tukoze ne tulimbira ku ssimu, effujjo lyonna lye tuzze nga tutambuliramu. Abantu bafuukira ddala ab'effujjo okusinziira ku ebyo bye balaba ku TV, bye bawulira ku radio, bye basoma mu mpapula z'amawulire, ebibasanga ku masimu, bye balabira ku masimu. Ebyo abantu ne bafunirawo effujjo, ebibi ne batandikirawo okukola ekibi, ne baga teweekwasa muntu yenna nti kasita ne gundi akola bw'atyo, ekibi ky'oli naawe kigenda kukutwala mu muliro, kigenda kukutwala mu kufa. Tetwekkiranya, tetuwolereza kibi. Ekibi bwe kiba kibi kibi, obutuukirivu bwo tebubalirwa ku bwa mulala. Nze bwe nnyimirira mu butuukirivu, gwe n'okola ekibi, obutuukirivu buba ku nze, tebubeera ku ggwe. Gwe bw'okola obutuukirivu, nze ne nkola ekibi, obutuukirivu bubwo bubalirwa ku ggwe. So tuyimirire kati ffenna tukole ebyalagirwa, tukwate ekigambo kya Katonda, tukole okwagala kwa Katonda, tukole ebyo ebituufu era ebirungi Katonda byasanyukira era byasiima mu linnya lya Yesu. Okola obutuukirivu tekuliiko myaka, tekuliiko myaka nti kukolebwa bakadde bato, ffenna kasita weekebera ng'oli mulamu, ng'ossa, ng'olina omubiri n'omusaayi, ng'okyassa, ng'oli mulamu, kikukakatako okutambulira mu butuukirivu, okukwata ekigambo kya Katonda. Oba oli mwana oba oli muzadde, kyonna ky'oli kitukakatako ffenna okubeera nga tutambulira mu butuukirivu. Ebyonoono byaffe tebigenda kujjukirwa bwe tuba nga tubyenenyezza ne tumalirira okutambulira mu butuukirivu. Wulira Katonda ffe kyagamba, abuuza ffe gwe nange nti nina essanyu lyensanyukira okufa kw'omubiri, bw'ayogera Mukama Katonda. Naye saagala bwagazi akomewo okuva mu kkubo lye abeere mulamu. Katonda waffe talina ssanyu lyonna. Gwe bw'ofiira mu bibi byo n'ogenda mu muliro, n'ogenda mu geyeena, talina ssanyu lyasanyukira omwonoonyi nga afiiridde mu bibi bye. Kyasanyukira gwe kwe kuleka amakubo go gonna amakyamu, ne tuleka ebikolwa byonna eby'omubiri. Bagalatiya 5 okuva ku lw'19 paka ku lw'21. Bwe tubireka ne tudda gy'ali, ekyo kye kimusanyusa. Katonda affe asanyukira omwonoonyi akyuse ne yeenenya n'akomawo eri ekkubo ery'obulamu, n'akola ebyalagirwa eby'ensonga. Ekyo kye kisinga okusanyusa Katonda waffe. Tugenda kubeera balamu nga tuvudde mu bubi, mu kibi, ne tukola ebyo ebyalagirwa. Naye omutuukirivu antuwulira, kati gwe awulidde ku kigambo kya Katonda ng'era okimanyidde ddala nti kyokola kikyamu, olimba, obba, ogendeyo ne weegayangula, n'otambula ne ga gurupu agatakwongerako, agatakuzimba, eyo yonna gy'oyikolera.
omutuukirivu n'ova mu kkubo ery'obutuukirivu ne weetaba n'ababi, ne weetaba mu nkiiko z'abanyoomi, z'abalogo, z'abasamize, ez'ababbi, ez'abenzi, ez'abasiyazi, ne weekiranya mu kibi, kati wulira olw'abirimu nti naye omutuukirivu bw'akyukanga okuleka obutuukirivu bwe n'akola ebitali bya butuukirivu, n'akola ng'emizizo gyonna bwe giri, omuntu omubi gy'akola aliba mulamu? Bakubuuza gwe omubi eyali omutuukirivu nti tewaliba ku bikolwa bye, owulira ne bw'oba wali okola bulungi nga gwe otukulembera mu ttendo mu kusinza, gwe olina ekisa, oyamba abalala, byonna nga bwe byalagirwa, obala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Embala ya Kristo kye kigambo kye, embala ya Kristo kye kigambo kye, ye kalakita ye. So bwe tubanga twali tubala, nze mbeegayidde ffe tuleme okuva mu kkubo ery'amazima, tusigale nga tubala embala ya Kristo, nga tukwata ekigambo kye bwe kigamba bwe tukola. Bw'oleka byonna, ne bw'oba wali wakola ebirungi 100 n'ova ate ku bulungi bwe wali okola n'okola ekibi, biri byonna tebijjukirwa. Ebirungi byonna bye wakola bibeera tebikyajjukirwa. Bayibuli bw'egamba, wulira ti naye omutuukirivu bw'akyukanga okuleka obutuukirivu bwe n'akola ebitali bya butuukirivu, n'akola ng'emizizo gyonna bwe giri, omuntu omubi gy'akola aliba mulamu? Tewaliba ku bikolwa bye eby'obutuukirivu bye yakola ebirijjukirwa. Mu kyonoono kye ky'ayonoonye ne mu kibi kye ky'akoze, mu ebyo mwalifiira. Ogenda kufa nga ofiira mu kibi. Bino bye wakukutanga, bye tukukuta nabyo, omufumbo n'okukuta, abakozi ne bakukusa emaali y'ababoosi baabwe, by'okukutamu ebyo, n'okukutira awaka, n'olimba n'obba, ogenda kufiira mu bibi byo. Bayibuli bw'etugamba. So kati tukyuke tuwone okufa, tuwone okuzikirira. Era naye olw'25, era naye mwogera nti ekkubo lya Mukama teryenkanankana. Muwulire nno, ayi ennyumba ya Isirayiri, ekkubo lyange si lyeryenkanankana, amakubo gammwe si ge gatenkanankana. Omuntu omutuukirivu bw'akyukanga okuleka obutuukirivu bwe n'akola ebitali bya butuukirivu, n'afiira omwo mu butali butuukirivu bwe bw'akoze, mwalifiira. Nate omuntu omubi, kati wulira eyali omubi, kati gwe yali omutuukirivu ate n'oleka eby'obutuukirivu n'okola kyonna ng'omanyidde ddala nonno kino kyenkola kibi, nebbirira n'enkola kino naye kibi, kati gw'ogenda kufiira mu bibi ebyo. Naye ate ono eyali omubi n'ategeera amazima, n'akola ebyalagirwa, n'akola eby'ensonga, n'akola ekigambo kya Katonda kye kyogera, oyo abalibwa mu batuukirivu, kubanga yalese ekkubo ebbi. Naye gwe yali amanyi ate ekkubo eddungi, ng'omanyi ebirungi bwe biteekeddwa okukolebwa, by'oteekeddwa okukola, n'obirekawo, n'okola nga kyokola, n'omanya nti nonno kati wano kammulimbe, n'okuba essimu n'olimba mami, n'olimba ddadi, oba n'olimba omuntu yenna. Bakubuuziza abantu omulembe guno balimbira ku ssimu, bageta. Oli ne yeerwaza nga si mulwadde, nabba, n'alimba, n'alya enguzi. Gwe mulembe gwe tulimu.
naye ebyo byonna obirabanga ebyokusaaga bikutwala mu kuzikirira. Kati tuleke ffenna amakubo amakyamu amabi. Bantu bakola ebyokwegayangula, basaasaanya obuseegu okuyita ku internet, okuyita ku social media wonna, ne bateekayo obwereere bwabwe, babeera mu kwaka, mu kwematiza mu bikolwa ebyo byonna ebitali bya butuukirivu. Katonda byakyawa ebikolwa eby'omubiri. Kati ffe tulwane abaana be mubeeramu, abantu be tukoleramu baseegu, naye gwe teweetaba mu buseegu bwabwe. Tokkiriza omubiri gwo guwe ekitiibwa, tokkiriza muntu yenna kukubuzaabuza, kukulimbiikiriza. Wulira olunyiriri olwa 27 Ezekyeri essula ya 18. Nate omuntu omubi bw'akyukanga okuleka obubi bwe bw'akoze n'akola ebyo ebyalagirwa eby'ensonga, aliwonya emmeeme ye okufa. Tuwonye emmeeme zaffe okufa nga tuleka ekibi, nga tukola ebyalagirwa eby'ensonga, nga tukwata ekigambo kya Katonda, nga tukkiriza okuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda, omwoyo omutukuvu. Haleluya! Amen. I said haleluya! Amen. Ali wamu naffe Mukama. Tukyuke, guno mwaka gwa kukyuka. Obunafu bwonna bwe tutambuliddemu emabega, emyaka egiyise n'omwaka ogwayita, byonna tubireke, tubeere omuntu ono owa Ezekyeri essula eyo 18 olwa 27, nti nate tubadde babi omwaka oguwedde, tubadde babi, naye kati tubeere abaana ba Katonda, abantu abalungi omwaka guno, tubeere abantu abalungi. Nate omuntu omubi bw'akyukanga okuleka obubi bwe bw'akoze, tuleke obubi bwonna bwe tukoze emyaka egiyise n'omwaka oguwedde, bw'akoze n'akola ebyalagirwa eby'ensonga, aliwonya emmeeme ye okufa. Buli lwe tuleka ekibi tuba tuwonya okuzikirira, tuba tuwonya okufa. Kubanga alowooza n'akyuka okuleka ebyonoono bye byonna byakoze, talirema kuba mulamu, talifa. Buli lwoleka n'okyuka ogenda kubeera mulamu. Tugenda kubeera balamu bannyinaze. Mikwano gyange, baganda bange, mwabali mu kifo kino, naawe gwe Katonda gwaganyizza okuwulira enjiri eno nga ekutuuseeko, tugenda kubeera balamu. Kati tukyuke ffenna. Katonda ffe ayagala butuukirivu, tutambulye mu butuukirivu, tumwesige, tukole ebyalagirwa ebituufu eby'ensonga, tutaase emmeeme zaffe okufa. Wulira olwa 29 Ezekyeri 18. Era naye ennyumba ya Isirayiri boogera nti ekkubo lya Mukama teryenkanankana. Aye ennyumba ya Isirayiri, amakubo gange sigegenkanankana? Amakubo gammwe sigegatenkanankana? Ekkubo lya Mukama lyo lyenkanankana. Katonda affe ye mwenkanya, mutukuvu era butukuvu lyerinnya lye. Ffe tukola ebitali bya bwenkanya, ne tukola ffe nga tugoberera omubiri, okwegomba kw'omubiri. Kati tugoberere omwoyo omutukuvu, tukole ebyalagirwa eby'ensonga. Kyendiva mbasalira omusango, aye ennyumba ya Isirayiri, aye ennyumba ya Uganda, eggwanga ly'olimu, w'oli wonna, gwe ennyumba yo, gwe mukazi, gwe musajja, gwe n'ennyumba yo, mugenda kusalirwa omusango. Kyendiva mbasalira omusango,
aye ennyumba ya Isirayiri, buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, bw'ayogera Mukama Katonda, nga by'okola byonna, by'okolera mu musana ne mu kizikiza, eyo nga weekwese obulimba bw'okolera ku ssimu, ku kompyuta, yonna gy'oli, eggwanga ly'olimu, ekibuga ky'olimu, ekitundu ky'ensi ky'olimu, by'okola byonna ng'okukuta, ng'olimirira abalala, ng'obalimbiikiriza, ng'obalemesa, obujja, obunnanfuusi, obutaagaliza, obusungu, obutasonyiwa, by'okola byonna nga gw'oteeka abalala mu bikemo, nga wafuuka sitaani gw'okema abalala, sitaani atudde mu ggwe. By'okola byonna, bye tukola byonna, bye bigenda okutusaliza omusango. Wulira, kyendiva mbasalira omusango, aye ennyumba ya Isirayiri, buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, bw'ayogera Mukama Katonda. Kali atuyita, wulira, agamba mukomeewo, tukomewo eri obutuukirivu, tukomewo. Katonda waffe atuyita olwaleero nti mukomeewo gyendi, muveeyo mu bikolwa byonna eby'obugwagwa, muve mu bisiyaga, muve mu ttamiiro, muve mu nguzi, muve mu bwamalaaya, mu bwenzi, muve mu bulimba, tuveeyo, abazadde, abaana, tuveeyo. Agambye mu kigambo kye olwaleero, mukomeewo, mukyuke okuleka ebyonoono byammwe byonna, kale obutali butuukirivu buleme okubazikiriza. Tukyuke tukomewo eri Mukama, tuleke ebitali bya butuukirivu byonna bireme okutuzikiriza. Ekibi kitta, ekibi kizikiriza. Ng'oyinza okuba oweraba ng'oli mulamu naye oli mulambo ogutambula. Feeyo gye tutambulira ku nguudo tusangayo abantu, nvaayo nze nafadda, nga naye mulambo ogutambula ogukyayogera, naye ng'oli yeeyita nafadda. Abo basaagala kumanya, tombuulira, abo baafadda omwoyo, baafadda emmeeme zaabwe. Kati ffe tuve mu abo, tukomewo eri Mukama, tuluŋŋamizibwe omwoyo wa Katonda, tuleke buli kibi, abazadde n'abaana, famire, tukomewo eri Mukama atuyita, tukomewo tuve mu kibi kireme okutuzikiriza. Obutali butuukirivu buzikiriza era butta. Musuule wala nammwe batugamba gwe nange. Muwulira? Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Batugambye musuule wala nammwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye. Katonda waffe akimanyidde ddala. Nze ne bw'ononnimba naye eggulu lisigala likulaba ng'oli wekka, nga weekwese mu bantu, ng'olimbisizza banno, ng'obbisizza banno, ebyo byonna by'okola eggulu lisigala likulaba. Kati batugambye tusuule wala ebyonoono byaffe byonna. Wulira, musuule wala mmwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye, bye twonoonye byonna, emyaka emikadde egyayita n'omwaka oguwedde, tubisuule wala, bwe tubanga twagala okusikira obwakabaka bwa Katonda, nga tusaba essaala Katonda waffe n'agiddamu, ate n'atuwa n'ebisinga ku bye tusabye, oba n'atuwa ne bye tutasabye. Tusuule wala ebyonoono byaffe byonna. Wulira, musuule wala ebyonoono byammwe bye mwonoonye, mwekolere omutima omujja n'omwoyo omujja, kubanga kiki ekibaagaza okufa? Aye ennyumba ya Prince Kateregga James,
aye ennyumba ya Uganda kiki ekibaagaza okufa? Bayibuli bwetubuuza kiki ekibaagaza okufa? Ffe tetuteekeddwa kufa. Wulira, kubanga sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'oyo afa, bw'ayogera Mukama Katonda. Kale mwekyuse mube balamu. Atugamba twekyuse tubeere balamu. Katonda waffe bw'atugamba olwaleero twekyuse tubeere balamu, tuwone okufa, tuwone okuzikirira. Byokola byonna gwe obimanyi. Timothy omanyi byokola, Gift omanyi byobadde okola, Trace omanyi byobadde okola, Trinity omanyi byobadde okola. Fenna buli omu weekyuse. Nze mmanyi bye mbadde nkola. Buli muntu omanyi obunafu bwe we buli. Kati atugamba vaayo mu bunafu obwo weekyuse. Wulira, olunyiriri olusembayo lugambye nti kubanga sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'oyo afa, bw'ayogera Mukama Katonda. Kale mwekyuse mube balamu. Agamba ffe, gwe nange ffe tulina okwekyusa tubeere balamu, tuwone okufa, tuwone okuzikirira. Twekyuse. Okwekyusa kwe kuleka ebibi byaffe, kwe kuleka ebyonoono byaffe byonna. Gwawulira naawe ali mu kifo kiro, tuleke ebyonoono byaffe, twekyuse tubeere balamu. Kigasa ki n'obeera mulamu ng'olina ebintu byonna naye ng'ogenda mu geyeena, ogenda mu muliro? Kaakati beera n'ebitono naye nga bikutambuliza mu butuukirivu, mu kwagala kwa Katonda. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. Kale muyize ki olwaleero? Nze nkize nti tulina okutambulira mu makubo aga Katonda agatutwala mu ggulu, si kutambulira mu bintu ebyensi. Tekitugasa kubeera n'ebintu bingi naye nga tetugenda mu ggulu, naye nga we tuba tulina ebitono naye nga tugenda mu ggulu. Era tulina okusiima Mukama ajja aleeta ebisinga ku ebyo bye tulaba ng'ebingi. Haleluya. Oyo naye bw'atyo bw'ayize. Ate gwoyize otya? Nze nyize nti tulina kwagala Katonda, abeera mulamu nga tugenda kusabira Katonda, nga tulina ggulu eyo erya Katonda, nga tugenda mwesiga Katonda, nga tugenda musinza, nga tugenda musobe. Sekyenyize. Tulina okwagala Katonda tusobole okugenda mu ggulu nga twesiga Katonda, nga tumusinza era nga tumutendereza. Amiina. Nze ngize nti ekigambo kya Mukama kiwooma, so kati tulina okitambuliramu tuleme okufa. Sekyenyize. Ate gwoyize ki? Nze nkize nti ffe tulina okuva mu bibi byaffe ne tukyuka, kuba buli omu alina okukolerera obulamu bwe obuddirira, naye ffe tulina okulwana okulaba nga tukyuka ne tutambulira mu kwagala kwa Katonda, awo tujja kgenda mu ggulu. Ekikyenzi. Amiina. Tulina okukyuka ne tuleka ebibi byaffe byonna. Katonda tasanyukira kkubo lya mubi, kufiira mu bibi bye. Asanyukira omuntu oyo akyuse n'aleka amakubo amakyamu. Kali atugambye mwekyuse. Nze sinze ngenda okukyusa, byokola sinze mbikkolera, gw'obyekolera era gw'ogenda mu muliro wekka. Nze bwe naasigala nga ntambya mu kkubo ery'obutuukirivu. Obutuukirivu tebabubalira ku mukazi wo, ku bbaawo, ku taatawo, ku ddaddiwo, gwe bw'obukola eggulu lisigala libala gwe wekka. Kali nze ekyo kye nasooka okuyiga. Omwoyo Omutukuvu ampadde ekigambo naŋŋamba nti ekigambo kya Katonda nga kiwooma, kiramu era kitugabanye. Kale tusabe ffenna Mukama akole ebyekisa, akole ebinene n'ebyamaanyi mu linnya lya Yesu. Emikono mu bbanga tusabe essaala eri gye yatulagira okusaba. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe,
obwakabaka bwo bujje byoyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwa ebibi byaffe byonna nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatusobya, abatwonoona, betubanja. Twambaze ekisa kyo tubasonyiwe mu linnya ly'Omukama era tubasonyiye mu linnya ly'Omukama. Totuganya kuwangulibwa bikemo, totutwala mu kukemebwa, tuterewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera Bakolinsi ekisooka essula ya 10:13. Tuterewo obuddukiro, tudduka ekibi, tudduka geyeena, tutaase eri omugwagwa Sitaani n'obutegotego bwe bwonna ebyo byabadde atuteze, ebikemo byaleeta gye tuli, bitutaase Mukama, tuwone okuzikirira kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo gwe Katonda waffe abeera mu ggulu. Ffe tuno tuli baana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi, tukuŋŋaanye nate Mukama mu maaso go okugulumiza ggwe, ye ggwe bulamu bwaffe Mukama. Ffe tuzze gy'oli Mukama nga tukyuse okuleka amakubo gaffe gonna amakyamu, twenenye obutali butuukirivu bwaffe, wenenye ebyo byonna by'ojjukira byowakola omwaka oguwedde n'emyaka emingi emabega yonna. Katonda waffe agambye bwe tukyuka ne tukola ebyalagirwa eby'ensonga tetulirema kubeera balamu. Kati bw'oba oyagala obulamu, wenenye ensobi zonna zozze ng'otambuliramu, byozze ng'okola, n'olimba, n'obba, n'okola byonna, obulimba, okugeya, olugambo, byonna ebyo tubyenenya mu maaso go Kitange Kabaka w'abakabaka. Ebirowoozo byonna eby'obukuusa, ebyo byonna, fornication, okulimba, okwegayangula, ebyobuseegu bye tulabisizza amaaso gaffe, bye tuwulidde byonna Mukama tubyenenya mu maaso go. Twenenya obulimba, twenenya obwenzi, twenenya ebisiyaga, twenenya emyoyo gyonna egyo egy'okwegayangula, masturbation, okwematiza, okwaka, byonna ebyo Mukama ffe tubyenenya, tubyesangulako nga tubinaaba mu musaayi enkya ya leero Mukama. Tunaaze n'omusaayi gwo, omusaayi gwo gwogera ebirungi eri obulamu bwaffe Mukama. Ffe tuyaayaana okubeera abalamu mu ggwe Mukama. Twambaze ekisa mu linnya ly'Omukama nge Yesu Kristo. Weeragera weeyanjule mu bubonero n'ebyamagero nti yeggwe magezi gaffe, yeggwe maanyi gaffe, yeggwe bulamu bwaffe Mukama. Tuzze gy'oli otuzze bujja, tuyambe Mukama okugoberera obutuukirivu, okukola eby'obutuukirivu, okukola eby'ensonga, ebyo ebyalagirwa by'oyagala era by'osanyukirwa. Tusabye Omwoyo w'Omutukuvu Mukama atuluŋŋamye omwaka guno Mukama. Olugendo lwaffe tuliyiringisiza ku ggwe, tulukwasizza ggwe, obulamu bwaffe tubutadde mu mikono gyo Mukama. Otuluŋŋamye, otukulembere, tukole ebyo by'oyagala, tukole ekigambo kyo, tukwate ekigambo kyo, by'oyagala by'osanyukira, ebituufu ebyo ffe bye tuba tukola Mukama mu linnya ly'Omukama nge Yesu. Ebyesittaza tutaase Mukama, tuleme okuwangulirwa ebyo ebyesittaza eby'omubiri ebiva mu bantu. Kwegayiridde Mukama tuwe obuvumu, tusigale nga tubala embalayo Mukama nge Yesu Kristo nga kye kigambo kyo. Tukole ekigambo kyo, tukwate ekigambo kyo, tukitambuliremu, tukinyweze, kiwandiikibwe munda mu mitima gyaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nkwegayiridde Mukama, weeyanjule n'olwaleero mu bubonero n'ebyamagero, owonye bonna ababadde bazikiririra mu ndwadde, ababadde bazikiririra mu kibi. Wonya Mukama, onunule emmeeme zaabo abakkiriza okukyuka ne badda gy'oli Mukama. Obawonye, tutaase Mukama, ng'otugjayo mu kufiirizibwa, ng'otugjayo mu kulemererwa, kubanga yeggwe maanyi gaffe, yeggwe magezi gaffe, yeggwe butuukirivu bwaffe. Tunyweze mu lugendo luno Mukama, otambule wamu naffe Mukama. Tukole ebyo by'oyagala, ebyalagirwa, eby'ensonga, ng'ekigambo kyo bwe kiri, ng'amateeka ago bwe gali, ng'ebiragiro byo bwe biri Mukama. Tusabye Omwoyo w'Omutukuvu atusomese, atuyigirize okusaba mu linnya ly'Omukama nge Yesu. Tunyweze n'omukono gwo ogw'amaanyi mu linnya ly'Omukama nge. Twambaze amafuta ag'okuganja, twambaze amafuta ag'okukkirizibwa. Tusabye amagezi
okutegeera okumanya ebiva gy'oli. Tusabye Mukama ekitiibwa kyo kimaamire obulamu bwaffe. Tusabye Mukama okumanyika mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tujjeeyo mu kibi ekyekizikiza kye tubadde twabuliramu. Omusana ogw'obulokozi ogw'obutuukirivu gutwakire Mukama mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tukuweesa ekitiibwa gye tutambulira, gye tusomera, gye tukolera, gye tuweerereza, tubeere kyakulabirako mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo. Tunyweze mu butuukirivu. Tambula naffe Mukama. Abaana baffe mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo. Olugolo Mukama lubeere ku baana bano, bateekeko obukuumi bwo. Omukono gwo Mukama gubeere ku baana baffe. Tobaganya kuwangulibwa kibi mu nseene embi Mukama. Banunule Mukama ensonga gy'olina naffe Mukama. Eyo ensonga eyo eveeyo. Gw'oba otuukiriza pulaani yo, okuteesaako kw'olina naffe Mukama kuveeyo, kunywezebwe, kutuukirizibwe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Luŋŋamya ebigere byaffe Mukama. Gw'oba otuteeseza, ye gwe muteesa asinga. Tuteeseze Mukama, tuteeseze eby'ensonga. Teesa mu kusoma kw'abaana baffe, teesa mu by'emirimu Mukama. Ye gwe Ssaabapanzi akira abapanzi. Tupangire Mukama ng'otutemera ekkubo we litali, ng'otugabiriranga bulijjo emmere yaffe ey'omwoyo n'ey'oku ssowaani. Twambaze, tuliise, tunywese Mukama. Kyusa endabika yaffe, kyusa ensula yaffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tulangiridde amafuta ag'okuganja ku bulamu bwaffe. Tulangiridde obugagga bwo Mukama. Otuggulirewo etterekero lyo eddungi nga bwe kyawandiikibwa eky'amateeka 28:12. Ky'onootugguliranga etterekero lyo eddungi. Ffenno tuyisa obugagga n'ebintu okuva mu tterekero lyo eddungi. Mukama ffe otuwa amagezi, obugagga bw'otwesigisa nabwo tubukozesa eri ebyalagirwa, eby'ensonga, ebikuweesa ekitiibwa, ebiyimusa erinnya lyo. Bwe bugagga obwo bwe tuyita Mukama, tubukozese okugaziya obwakabaka bwa Katonda, okukuweesa ekitiibwa mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tusabye abalabe baffe bonna n'ebyo ebibadde byefuula abalabe baffe, tubiteeka wansi w'ebigere byaffe, tubirinnyako Mukama. Buli mbeera ebadde ezzenga omuyaga, ebadde esiikudde enfuufu gye tuli, tukwegayidde Ayi Katonda waffe mu maanyi ne mafuta ag'Omwoyo w'Omutukuvu, fe otusitule, yimusa omutindo gwaffe, otukolere ebyo bye tubadde ffe tetusobola kwekolera, kubanga gwe qualification yaffe, ye gwa tuqualifyingisa ffe we tutaqualifyinga Mukama waffe Yesu Kristo. Gwe bw'obeera mu ffe oli w'amaanyi mu ffe okusinga oyo omugwagwa Sitaani omuyaaye abungeetera mu nsi eno. Twambaze amaanyi go, tuwangule ensi, tuwangule ekibi mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Weebale Katonda Kitaffe, weebale Katonda Omwana, weebale Mukama amagezi g'otuwadde, weebale abantu b'otugasseeko, abantu abeesigwa, abantu abalungi. Weebale Katonda waffe, weebale okuganja, weebale enzigi z'otugguliddewo, weebale emikisa gy'oleese gye tuli, weebale omukono gwo Mukama guli wamu naffe. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ggwe wekka abeera omulamu nannyini eggulu. Weebale Mutukuvu wa Isirayiri, weebale ekitiibwa ky'amawanga, weebale gwe atutaasa emyoyo gyonna egy'okufa, okulemererwa mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ffe tunaabeera kyakulabirako nga tukwata amateeka ago, ebiragiro byo, ekigambo kyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lyo Kabaka w'abakabaka. Ffenna kyetuva tuwanika emikono gyaffe mu bbanga, twatule essaala eri ey'ekisa nga tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo Ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe, emirembe gye gitaggwaawo mu Kristo Yesu. Amiina. Mazima ddala obulungi bwo n'ekisa kyo Ayi Katonda waffe n'Omwoyo wo Omutukuvu, amagezi go, okutegeera kwo n'okumanya kwo, omusaayi gwo, omukisa gwo, Omwoyo wo Omutukuvu, okuganja, obugagga bwo n'ebyamagero byo, obukuumi bwo n'obulamu bw'otuwa tebiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu nnyumba yo Ayi
katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli ayi katonda kitaffe, n'eri omwana wo omu yekka mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi waffe, n'eri omwoyo wo omutukuvu nga bwe kyali